Katonda mu Bayibuli jo twayogeddeko ku Friday twali mwakuba amasimu mwenna nga mugamba pastor tuve ku nsonga za Kyabazinga tuzize ebbali tugende mu maaso n'okununula eggwanga ebyala tubireke. Naye bw'osoma Bayibuli abo bakabaka bwe baabeerawo Katonda yaleeta bannaddiini yabateekawo okulondoola n'okulabirira abantu bano. Kati bwembeera mu woofiisi eri ey'omuweereza wa Katonda ne mpulirayo ekintu ekimukwatako kinkakatako politikale mwabadde batuufu oba oli awo nga mugamba ye yatusinga amaanyi n'eddoboozi n'ekitiibwa tabikozesezza tumuleke tuli mu jjukiro oluvannyuma nga tumaze okununula eggwanga. Naye ate nze kinkakatako okumulwanirira ng'omusajja wa Katonda nti Mukama ampadde ekisa okumanya ebiriyo era ngenda kuyisaawo bino ebintu mu ddakiika ntono nnyo ensi ebimanye kinve ku mutima. Ensonga ezikwata ku Kyabazinga bwe batyo bannayuganda basazeewo okulwanirira Kyabazinga aleme okufaananako Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi II bwe batuukira okumuggyayo mu mawulire ng'embeera esusse. Abaana baavangayo ku social media ne babanja obwenkanya ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda naye nga ekikwatako muli ne Katikkiro alina okumanya ensonga za Ssaabasajja ng'avaayo agumye bannayuganda bagamba Kabaka embeera gy'alimu nnungi. Bye muwulira bigambo bya social media temubiwa matu. Kyewuunyisa abantu okugenda okulaba ku Kabaka waabwe gwe babagamba nti embeera gy'alimu nnungi amazima amatuufu embeera gye yalimu yali eyungula ezziga. Bwe gutyo bannayuganda baabanja obwenkanya nga bagamba nti Kabaka ajjanjabwe era ne bakubanga endulu ku social media ne bagamba bwe mutajjanjaba Kabaka mujja tulaba akatuvaamu. Bwe batyo Mukama Katonda yayamba bannayuganda bumulanga gwe baakuba gwayanukulwa Ssaabasajja Kabaka n'ajjanjabibwa era otwogerera nti kati waakiri ali waddewaddeko okusinga bwe yali nga bamukwese. Ekyo nno kye kituuse ku Kabaka wa Busoga okuva lwe yava ku mbaga ye ne olwaleero bagamba tebamulabangako abasoga wabula abamanyi eby'omunda bagamba nti embeera gy'alimu eyungula ezziga. Bagamba nti nomala omulabako yennyamiza si ye Kabaka gwe twali tumanyi Kabaka w'Abasoga. Bwe batyo bagamba nti yalongooseddwa ebirwadde alina ebirwadde ebimutawaanya naye ng'ate abamuliko abamukuuma ba SFC akumibwa mmundu takkiriza abantu ba bulijjo kumulaba. N'abantu abakolanga mu lubiri lwe abaweereza be babamuggyako dda. Abaasigalayo abatonotono tebakkirizibwa masimu kubanga bayinza okukuba ebifaananyi ebigenda ku social media bannayuganda ne batandikirawo okubanja obulamu bwa Kabaka wa Busoga. Bannayuganda gana amawulire gasitagabagudde mu kutu. Tusobola okutandikirawo ne tubanja obwenkanya ku Kyabazinga kubanga era naye Kabaka nga bwe twabanja obulamu bwa Kabaka wa Buganda ne Kyabazinga naye Kabaka tusobola okubanja obwenkanya naye n'abanga ajjanjabibwa. Naye bino byonna Mwami Museveni yabiri emabega okulaba ng'asaanyawo obulamu bwa bakabaka baffe. Ndowooza mwamulabye Uganda empya gy'ali so mubeere bagumu. Uganda empya yayiseeko mu ddiiro ne tumulaba ajja kujja ali solid akyali solid ali fine ali strong naye ajja kujja. Omanyi buli lwobeera Babiloni kubanga naye alinga nze naye ali Babiloni waliwo wootuuka nga mu butuufu eno neeno okwatiddwa neeno neeno. So Uganda empya gy'ali ali strong. Ndabyeko n'omuntu apostinze ku Facebook ng'agira abuuza bannange Uganda empya gy'oli oyine. Abo bakabaka bwe baabeerawo Katonda yaleeta bannaddiini yabateekawo okulondoola n'okulabirira abantu bano. Kati bwembeera mu woofiisi eri ey'omuweereza wa Katonda ne mpulirayo ekintu ekimukwatako kinkakatako politikale mwabadde batuufu oba oli awo nga mugamba ye yatusinga amaanyi n'eddoboozi n'ekitiibwa tabikozesezza tumuleke tuli mu jjukiro oluvannyuma nga tumaze okununula eggwanga. Naye ate nze kinkakatako okumulwanirira ng'omusajja wa Katonda nti Mukama ampadde ekisa okumanya
ebiriyo era ngenda kuyisaawo bino ebintu mu ddakiika ntono nnyo ensi ebimanye kinve ku mutima. Waliwo ebifaananyi ebyafulumye ennaku ezo nabagamba nti bagenda kuleeta ebifaananyi ebikadde nga bwe baakolanga ku Ssaabasajja Kabaka. Mujjukira nga nkyogera baleese ebifaananyi ebikadde bigenda mu mwaka mulambe emabega ng'asisinkanye simanyi King ne Queen oba Ghana oba Nigeria. Baasose ne bakola post eyo nga bagamba nti ali Nigeria ne bamala ne bagisiimwa ne bagamba mbuno ali Ntebe. Kyabazinga talina maka Ntebe. 2 oli yabadde ali ne mukyala we ali ne Queen ne King. Lwaki Kyabazinga teyabadde ne Queen we? Ebyo ebifaananyi babyeekubyanga bikadde. Kati mmwe abasoga mu kitegeere ekyo baakitukolako ku Kabaka wa Buganda nga batuleetera agafaananyi agakadde nga batuleetera agantu agakadde nga batulaga nti ali bulungi nga Kabaka afa. Ekyo ekintu kye mwalabye ku Twitter kye baatwitinze mbu Kyabazinga simanya asisinkanye simanyi Queen. Oyo olwo olunaku baali oyo Queen yajja n'asisinkana abaana ba Ghetto Kids. Byebyo ebifaananyi bye babalaga mbu nno kati mukakase nti Kyabazinga alina ekizibu. Oyo omukyala kwolwo lwe baasisinkana ba Ghetto Kids. Kati mukitegedde nti Kyabazinga in fact Kyabazinga yalongooseddwa naye essajjale ye yavuddeyo successfully. Simanyi ki kye baamulongoosezza naye baamulongoosezza. Ngezaako okufuna information eva wali naye muganda wange yeetooloddwa ebijinji lwakuba naffe tuli ba mulembe guno we can access at least a certain percentage from the information gye bagezaako okuziba okuba nga tefuluma. So abasoga mukkirize ogwo ogufaananyi gubawe ekyokuyiga nti Kabaka ali under attack. Ogwo gufaananyi guli buda ogwo gwatambudde ku Twitter. Kamala ogulaba obanga weeguli. So ng'omusajja wa Katonda kinkakatako okujja n'entangaaza ensonga ezo kubanga bwe nsoma Bayibuli abo abantu Mukama abatukwasa mu mikono gyaffe. Kyova olaba Uganda efudde lwakuba abasajja ba Katonda baagwa eddalu. Njagala kukibalaga wano bannaye bamikwano mu nsonyiwe nsooke nkibalage tuve mu ddiiro. Ekyo ebyo ebifaananyi bikadde. Baasose ne bakikola nga bagamba ali simanyi Nigeria ne bakisiimuulayo ne bagamba yamusisinkanye Entebbe. Eyo nvuddeyo. Twazuukukidde mu mawulire waliwo ekibooziboozi ekitambula sinnaba kukyekennenya kukigenda wala mbu essaawa yonna waliwo Kabaka agenda olubiri lw'ebbanda lwandimenyebwa naye bannaye Abanyarwanda batujooze. Abimanyiiko nnyo jangu mu kabokisi kange tubinoonyerezeeko mbu essaawa yonna olubiri bagenda ddusenda Kabaka oba Kabaka yaliwo mu bukyamu oba olubiri lwe luliwo mu bukyamu. Naye tulabye ebintu ku mulembe gw'amayiga. Omusajja nannyini ndagaano y'olwenda ettaka litambulira ku ye gwe mumenya mwabitandika mpola mpola abataka ne mugende wa Museveni abawe ettaka
kati mbu Olubiri simanyi Kabaka is going to be evicted, simanyi evicted agagamba ag'amateeka ago. Tulabye ebinene ku mulembe gw'amayiga naye kale mmwe bannayuganda institution esigaddewo okunyweza eggwanga okutununula Uganda be bannayuganda institutions zonna zifudde kuva ku mutwe. Abasajja bwe batandika okugamba nti Kabaka bagenda kumwevictinga simanyi omumugjawo Olubiri ebbanda balugjewo. Tunaba tulyawo nti n'emmengo twekobe n'ani byonna byakumenyebwawo bya mugagga Katabaazi temuwakananga. Anti bitandika mpola mpola. Bayibuli egamba omuzimu gumu bwe gufuna we guteeka ekigere munda mu ggwe bwe guddayo guno n'emirala 7. Omusanvu ogwo bwe gifuna we gituula buli gumu guddayo ne guno na 7. N'egyo bwe gijja era ne giddayo buli gumu ne guno na 7. Kati n'osanga omuntu ng'atunula nga Museveni ng'omanyo yalinamu 7 emirundi 7 emirundi 7. Ekkanisa efudde kuva ku mutwe kwennyini nti kazimba mugalwa agattulula n'agatta. Obusiraamu bufudde kuva ku mutwe nti Mufuti yatunda ebintu by'Obuyisiraamu. Kyali badde kirungi olwaleero ng'Abasiraamu bonna balwanagana n'abalokole, omulokole abba ettaka gundi ettaka ly'Abasiraamu ogamba omusajja kirabika ayagala basengulirawo ddala. Mufuti ye yabba ettaka ly'Obusiraamu. Mufuti w'Obusiraamu ye yabba ebintu by'Obusiraamu. Taata yabba enva. Waliba taata babba enva towakana. Taata mubajje yakwata mu sefulya y'ennyama nabba enva abaana ne bamusanga nga taata ali enva. Ekkanisa bwetyo gavumenti efudde kuva ku gutwe. Museveni ne baminisita be basinga obubbi nalabye sanction zitandise okuwuuma. Nalabye gundi ani Betty Kamya akoze akantu nze Betty Kamya tuli omwe bannange yeeyogeza ebyabannamutyaba abalungi. Nze Betty Kamya tuli omwe kakati omanyi gavumenti abakungu baayo basinga okubba bapye ssente buli lunaku. Yeeyogeza ebyabalungi. Mugumire sanction temujja waffe mubeereeyo. Ulira gavumenti evunze mutwe, ekitongole ekiramuzi kugamba buli kintu kivunze mutwe. Awantu abasigaddemu akalamulamu mu Uganda kali mu bannayuganda. Naye awala wonna Ssaabalamuzi alina omusango mu kkooti, Supiika alina emisango giringa ng'emeka yabba amabaati, Museveni alina omusango oguli international alina egy'ewa Katobala, Prime Minister alina emisango yabba amabaati yawamba abantu. Kwegamba institution yesigaddewo e Uganda bantu. So mwesibe bbiri tunywere essawa yaffe yeeno ekiseera kimala ne kituuka. Eyo nvuddeyo mbadde ntambula eyo nengwa ku gusajja guno ogwagambye mbu Waakiri Kyagulanyi tumugjawo. Waakiri avaawo naye nga tatujje mu kintu tayinza tutwalako kintu. Gwazzeemu ne gukola akatambi akalala nga gwogera ku Basiraamu. Ku luno gwabadde ne Lubowa Dini Saava ng'era ali mu gusweta gwe gumu mbu ali mu kintu. Waliwo omusajja omwe ngambye wire toddayo kutulimba toli Munyarwanda ng'omanye ekitoloogo n'okitunyonnyola Omunyarwanda wayigirawo ekitoloogo. Ani yabagamba mbu ndi Munyarwanda? Nze nali mbagambyeko nti ndi Munyarwanda. Nze siri Munyarwanda munneesonyiwe. Ng'ebyo byonna bibeerawo mu ggwanga Uganda batandise n'okwepima kukusengula olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka.
jjo nawulidde ekintu ekyabadde kigenda okunzisa enseko ne mmanya buli kintu kyonna kyafa. Nabadde mpulira amawulire ga CBS wakati awo oba wabaddewo Kalango. Mbwe muleete abaana olujjuliro lwa Buganda, muleete abaana bajje Buganda bannanga olujjuliro. Leeta omwana ali aswankula, Buganda emuyigiriza okulya obulungi. Ekyo kisaana institution ya Buganda okugira abaana okuswankula. Temulina byakola. Olwo abazadde bakole ki? Buganda mu bizibu byonna ebiri mu Buganda, Katikkiro ne CBS mmwe simanyi baani. Mbutuleeto nze ndete Ebeni mu mulagirire bwe bali akati olwo nnyina akole ki? Ate ebyo ebintu tewali asobola byogera okujjako ng'oli mujjwa. Bw'oba omanyi ozaalibwa mu lujja olwo ng'oli wa mwana mulenzi tobyogeranga. Tojja bisobola amawugirano gajja kukwata. Ebyo biba byaffe abajjwa. Buganda temulina byakola. Buganda nga institution ng'abantu babuze abantu Abaganda babuze tebalabikako 18 tebalabikako. Wabula kye mulabye okulanga tuleete abaana ku lujjuliro. Buganda ebalagirire baleme kulya nga baswankula era akakalango n'okakuba. Naye bannange Buganda bwe mutaweerwa mwaggwawo dda temukyalina makulu. Temulina makulu. Maama yajjiranga bw'ati nga wire situka ku lujjuliro. Muba makatandika okulya baguza akanyama ettooke ly'eddo olimanyi liriri g'amatooke gabangawo kubanga twabanga n'olusuku ago go tegatweraliikirizanga. Ng'ettooke yalinyize lyonna yabeeze dda wano omumbo gwali ffenna twetoolodde olujjuliro nagamba situka ku mmere gye situka ogenda. Genda bw'onooyiga okulya ojja kudda. Ne bamala okulya gwe n'odda ebweru n'okaaba. N'olira ng'oyagala kwekuba wansi oyabike nga bakugobyewo lwakuba oswankula. Oba olumu nga mulire eno ng'abakulu bo bali eri nga maama abuuza ate akabizzi kayingidde katya mu nju ng'omanya nga mwetereeza. Kati mbwe ekyo kisaana Buganda. Buganda temulina byakola. Bwe muba temulina byakola muveewo tumanye temuliiwo. Bwe muba temulina byakola nga mulina kukola ku kulya nga baswankula. Simanyi abalya nga baswankula. Byebyo Bayibuli egamba bamanyi ebyokukola ne batabikola. Ne bakola bye batalina kukola. Kyekibi eri abo. Ne mukola kalango kalamba mune tuleete abaana mubayigiriza okulya. Kati olwo omuzadde akole ki? Bwe mutaweerwa ne Buganda teriiwo. Omuntu ng'oyagala okulaba omuntu obusobozi bwe n'amagezi ge n'amaanyi ge laba byakola ojja mutegeera. Omwe wa Mukama ali kunze olwaleero lwa Sande ettaawo ly'ennyambadde bagenda kugamba batya adde nnyina kubanga nnyambadde NRM. Ettaawo ly'obutukuvu n'obutuukirivu linkoze bubi. Video njijjeyo nkole endala. Buli agisharinze jijjeyo. Wamawulira ago ge mazima. Buganda muyigiriza abaana okulya nga tebaswankula. Kiseka juzi yakola video n'agamba bannaffe gwe muba mulemereddwa bwakiri mufulume eggwanga. Mwene bwe mutayogera kigambo tumanya nti mwafulumye. Ffe kodi tuba tugitegedde. Tuba tugitegedde nti kakati ono mulabe waffe buli lwe mubeerawo tuguma naye omuliro guzikidde tewaliwo omuseesa. Leero bannaye emisango gye ngenda okuwoza eno.